Olulimi lwa wano tujja kutandika n'essaala. Alikuwa the simu now. Tujja kusaba abantu bateekoko amasimu dakika ze tugenda omala wano ntono nnyo obutainterruptinga recording z'abalala. Oteekemu silence oba tuteekoko. Tujja kusaba Alan tuweeye essaala eggulewo olusirika luno. Tuweeye essaala. Okasasa obakola biki? Sesa masimu. Ayi tusiriikiremu. Ayi Mukama Katonda waffe omulungi webale kutusobozesa kubeera mu kifo kino mu budde obutuufu. Mukama Katonda waffe weebale kubanga ate otutuusizza mu kifo kino nga n'omuntu gwe tuzze okubanga ate atubuulira ensonga zonna bwe zaabadde ng'ate mulamu nnyo nga musanyufu nga aweesa essuubi. Mukama Katonda wange kino kituwadde ekyokulabirako nga bannamawulire nti okweyagaliza n'okwagalana ye ruutu yokka oba lyekkubo lyokka erijja okututuuza ku birungi. Mukama Katonda waffe weebale kubuleesinga bannamawulire bonna abalaze omutima omulungi eri Eddie Kenzo. Tewali omunene omutono ba blogger bonna ba respecting the invitation bonna bashowinze up. Kino kitulaze omutima omulungi n'okwagala kwe baagalamu n'enjagala gye baagalamu Kenzo. Mukama Katonda waffe weebale kuwa Kenzo omukisa gwakubiri ku nsi, omukisa ogubeera ku nsi era tetutute for granted. N'olw'ensonga eyo baturinde omukulu byagenda okubanga ate atugamba byalingizzaako ajja kuba bitubuulira naye nga kitiibwa tukiriza Mukama. Amin. Tweyanziza nnyo essaalayo bati olulala ogifunzanga Katonda awulira nnyo kubanga alaba nnyo era awulira essaala. Njagala kubanirizaako mwena bassebo ne bannyabo olusirika luno oba meeting eno kibadde on short notice. Tujja kutuga bassebo ne bannyabo tujjaawe so tujja kubeera brief nnyo. Tujja kweyanirizayo ebibuuzo nga 2-3. Embeera gyali yes of course mumbeera nga mulaba bati yeetaaga okuwummula okumala okusinziira ku basawo era nja kubasaba ebibuuzo tugende na 2-3. Tetujja kubeerawo na exclusive nti ate kubuuza kumabbali kukonalinga wano ne wali ebisinga byonna agenda bitugambira wano. Ezimu ku nsonga lwaki yayise ku lusirika lw'abannamawulire luno bingi ebiri ku social media ebiri mu kubungeesebwa nti ali bwati. So ne tulaba nga kyabuvunaanyizibwa he comes out to speak to the world eri bafans be mu Africa ne entire world yonna because takoma mu Africa abuutikira ensi yonna wansi w'enjuba ne mubire mu bbanga eyo. So awatali kuwananya kwonna kanyanyirize BET award winner multi award winning artist Eddie Kenzo ayogereko gye tuli mu bbanga ettono ennyo tumulika agenda awukolemu. Mbanirizaako bassebo ne bannyabo Eddie Kenzo tukwanirizaako ssebo the floor is yours. Neyanzeege nsaba otwala akakisa kano nga sinayogera kintu kyonna okwebaza Mukama Katonda w'obuyinza eyansaasidde n'abantu bange be nabadde nabo okutuuka omukisa ogwokubiri ate era okubiivinga. Mukama ayoga nti tukyalina omulimu ogw'okukola tumukolere emirimu gye kuba ffenna nze naawe tuli wano kusikola emirimu gya Mukama. Tumusinze, tumutende, tumwekenje this world of better place and I'm glad and grateful to God give us another chance to live. Nsaba okwebaza abantu bonna abali eyo abawaka baffe abasabidde essaala ennungi okulaba nga ate Mukama ampa omuliso gw'okusaala z'abantu. Mukama atunuulira mitima n'omwoyo kasita gyegatta mingi Mukama mulirisa webale kubeera bangi abantu abalungi ne tusobola okufiitinga sitaani nyanza. Press conference eno n'aweereddwa amagezi abamu ku bantu abakulu mawulire ne baŋŋamba nti amawulire agasatulatinga ku bintu byange mangi andi babuliddwa source. So kiyinza okuvumaganya amawulire nti ebintu bye bawa bya bulimba kuba nayogera kino nayogera kiri
nange neerabyeko nga nina ebiwundu nina bikyate basibirimu nensalawo nange mpulire omulanga gw'abakulu nzije ku lw'erinnya ly'amawulire nange kuba amawulire nze ge gantuusiza wendi tusobole okuba nga tutambula bulungi nga bulijjo mbawe bayita entuufu egenda eri abawazi. So ladies and gentlemen, I'm here to clarify that I'm fine. I'm very fine. We are 4 people in the car and we are on for kama yatusaasidde ne tubanga tusurviving accident. Amawulire agatambula eyo nti yafudde yamenyesa emikono waliwo ebifaananyi byendabyenga nina emisaayi mu maaso emikono oyo sinze that is another person kirabika tufaanaganya structure naye oyo sinze nze ndi bulungi nafunyeeko wano ebisago wano naye tebitiisa wadde n'akatono ate ne bannange be nabadde nabo mu mmotoka nabo bali bulungi tuli under doctors instructions twagenze ne tukola check-up era tuli ku medication tewali buzibu bwonna buli muntu ali eyo tewali buzibu bwonna bwe tulina banze bwenina sirina wadde damage twakebedde buli kimu tewali buzibu so eddagala ly'emmira yatweyinikira ne bannange kulaba nti tuggwamu bbeeyi kubanga tuli bakosefu nga bw'omanyi omubiri ndowooza ne fiya twatwatidde nnyo naye nga olizibwa so kyembadde nze wano tubalifayinga lw'erinnya lyange ne bannamawulire kuba nabadde mukyalo ewaffe nagereza kukulaba nti proceedinga nende nziike era nembeera successful nentuuka mu budde naye ng'abantu kulumbe bagamba nze nvudde ku mawulire nze nvudde ku mawulire bannamawulire nabo si bannamawulire bonna nti bali abamu base wano abantu balungi era nebalungi erinnya ly'amawulire saagala byononeke nga bwenabyenkola kuba abantu badde bagamba abetagatuufu bagambe muyisa emikono bannanga amawulire nokuba siri mawulire nti bonna ndi bulungi nzuumu tujja kwanirizaayoko ebibuuzo nga 2-3 nsaba abanaabuuza ebibuuzo bibeere on point tobuuza kibuuzo kisasaliza tobuuza kibuuzo nga naawe bonadde waka n'okiwulira kijja kuswaza ogambe nze nabuuzizza ekyo so nsaba tubuuze ebibuuzo nga bijja mu myaka gyaffe kikula kyaffe ne gye tuva ne gye tukolera kiba kikulu nnyo ekyo tujja kwaniriza ebibuuzo nga 3 byokka nja kusooka ne mwami Alan okuva ku BBS. Okay, Eddie, kirinnya ekyakutuuseeko naye twebaza mukama nti oli mulamu tosobola okukola kariya mu maaso nti kinasinza okutyako okuba nti wavudde mu motoka nga tolinaako bisago so nenalikira nti oba eyinza okuba embleeding kati bwenkulabye wano neneebuuza nti did you take time n'ogenda oba ne bakola x-ray oba bikikoze oyinza okujjanjaba ekyokungulu naye ng'ate munda wayisiddwa bubi nnyo oyinza obutayisibwa bubi naye bubi na damages naye bingi system y'omuntu okubanga oyinza okubeera awo n'okugumuka ekiro oba biki simpolikoto ki nagenze ne bankolako x-ray kuba nadde neebasa ekiro nempulira bubi mbeera scared so I decided to go negenda mu ddwaliro ekiri atwakudoosama nga munda kitundu kinoniza ekiro buli kimu nekivaayo nga njakubeera bulungi just kyekanga tekimanya muzima naye nga ekibuuzo ekirala I think tell me who's yes, okay, I'm Viola, I work with Spark TV. Nze kyenjagala okubuuza Eddie mwabaddemu abantu bana yes nga bw'ogamba naye waliwo ebitambula nti wabadde n'abasirikale abamu aba SS nga tetumanyi nti abo abantu abatambula naawo babeera bava mu gavumenti kyabadde kitya clarify that area biri ku social media so si bituufu tujja kwanirizayo ekibuuzo ekirala Rupi UBC Metro. Eddie omuntu omulabi we yabadde yeraliikiridde ayagala omu okukifaananyi woba ojjukira bulungi akabenje kano kaguddewo katya era kaze katya kye kyakaleese
if at all you can recall. Akabenje kano ekyakaleese we baleseba ekibuuzo akabenje kano twazuuse saa 12 kubanga omuntu gwonna ffe yadde mukwano gwange ate nga mulabi kubanga ndi muto kati yanumye so nze nabaddeyo kubategesi kati nensalamu kiremye ku saa 12 ntuukeyo mu budde nsobole okukiryalinga bills oba okutegeka okulanga tumuziika bulungi kati twakedde nnyo esaawa 12 twabadde tuddu kati zirengeera ekitundu awo ezaprokinga biri tutuuka awo twafunidde obuzibu kubanga soosa kubakulakuki obudde ndowooza ekiro tubadde tunyeko katono kati kubo lyabadde liriwo ate awantu baŋŋambye abantu bafunirawo nnyo obuzibu awo bwe twagudde bayitawo maya ogenda ku Starbex. Bangambi waliwo akantu akabuuka emmotoka bwegwamu ebanga ebuuka so badde nsaba n'abekikwatako abakola enguudo bangambye abantu wakosa abantu bangi special abagooda bangambye bafunirawo ennyozi kati ekkubo lyadde liseerera bwe yaguddemu bweti netandika okuzunga nezunga mpaka yakuusiza nebusola mushonki tubaza mukama nti yatusudde muto omukyawo usanga singa twagudde kukulu flat ebigamba badde tugwawo mukama omusala yatuyambe netugwa mumwala tusobola okuba nga tusabaibulina nemotokawo si kikulu wadde akatono kasita obulamu bwowe buli byebisigale tufuna nze Waso Emmanuel okuva ku YouTube channel ya Waso Emma. Kyembuuzaamu katono yabadde motoka kika kya double cabin yabadde asente nga mmeka era esuubira okuddawo simanyi obenaddawo okusinziira bwefaanana naye motoka ezo zanjawulo bazitunda bbeeyi zanjawulo eyange nagigulangala nendawanga so saagala nyo okudda mu lwendo kubanga simana myaka ki and I don't think it's important okuleeta emiwendo gyesente. kale tujja kwanirizayo ekibuuzo ekirala kimu omukulu tumutagenda awumulwa namwe mugende tebabakwata kafu benyini fe bakafu Sanchez Amanda Sanchez waliwo ebitagamba ku social media era ne ku crime scene baddewo abagamba ababaddewo abadde balaba edi mmotoka gyebaddemu mwabaddemu n'omukyalo y'omukyalo embeera embeera ebyetya abaddemu ne family abantu abakulu abava ku kyalo gyemba ababeera Kampala so nina abadde mpadde qualification sebalawo badde oli mutuuzi Eddie kino kisembayo mu accident eyo bigamba okuba nti essimu eyo yatwaliddwa ate wano wenkulengedde endaba essimu waliwo eyabuze abamulyango bagitudde simu yabuze naye nabadde mufiya kati sijja kulina nti manyina mwita gisaba abantu bano bajajizi baba akalina nokanuguno business fund ekiteisina nene ebyala some very important contacts zenkozesa kubanga olweyo kale ekyo nja kuwaayo ekirala kubanga enda bugebe tewalina kinene si smartphone nti nabakugogikuza kale tweyanziza nnyo yes tebannaba netuyita mupolisi tuli kuyita mu mitendera mituufu okulaba nti tutijja bamugandi waba balina oginspektinga biki nga kyakolako enamba yagifuna etya Okay, I think with the lastly, Njaku's Eddie, in a row, this is the third accident in career music.
olwaleero no munnayuganda atulaba ali eyo akkiririza mu Katonda n'atakkiririza mu Katonda, to you as a survivor of 3 accidents in a row, oyinza kukinnyonnyola otya omuntu who is a believer n'atali mukkiriza osimatusa obubenje busatu in your career, oyinza kinnyonnyola otya omuntu ali atulaba akkiriza mu Katonda n'atamukkiririza n'atabitegeera ebya Katonda ng'alaba birabe bawulira bintu. Honestly speaking, nakeera ku makya nenzikiriza mukkiriza Katonda, Katonda akugamba bweba tolina tomugaseeko kino mukkiririza mu ye era nokwesiga mu kino. Like for example, Katonda agamba nti ye tugambe nti swimming pool ogigwamu wena nobulwamu, naye bwobeera ng'oli eno ate oli eno ate oli muzikiti ate oli wali otaba oli mukyakya kyota babiri abantu ebiseera ebisinga tebabeera gwe bayimiridde watuufu abika ebibiri talina olina okubaako olina Mukama Katonda bulamu bukwasizza buli kimu ekyange kikyo ekyo kyenakola nenekwata Mukama Katonda era kwentambulira emmotoka yakanfuula emirundi mingi olwajjo teyeefudde mingi jo yagenze neyefuula bweti neyekulula egenda paka ngeri eti naye accident eri gyenasooka okufuna emmotoka yenyola emirundi ndooza ngeena neddawo neyimirira emmotoka onna naggwawo saasoba nagitunda bagitwalira buyirire naye kama nankona mu bulamu bwe yampa nensobola okuba nga ndeeteramu ebintu bingi baideni nali sinaba kuyimba nyimba nga Skylosi nenzimba Nice and Lovely okuleeta awards ez'amaanyi Mukama n'abanga asobodde okituusa wantuusiza nawe wolaba ekikosi ekintu kigenda bwete ekifaananyi kirungi nyo gye bujja abaana baffe oba n'abaliwo kati abagenda okujja they are going to do more great things just because balina bwe balabyakikoze so they believe it's possible. So ndowooza Mukama ali akomezaawo nkola omulimu ogwo kati Mukama yanyongedde kyaseruku ndowooza era alina kyayagala nkole era ndi ku mavivi okusaba Mukama azikiriza asobole okukumulira emirimu gye kubanga nange nina byeneetala tweyanziza nnyo tweyanzege nga bwe nabanyonyodde tujja muleka agenda awummulemu mwebale kujja sembayo bali bulungi yakajja Thank you so much for coming. Mubere bulungi mweraba. Thank you. Thank you.